Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick tugenda kulawo nnyo. Njoza ayoza buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka ku buwanguzi bwe yatuuseeko ejjo. Yes, obwakawempe by election. Buli ayagala enkyukakyuka eyo wini yiyo. Kanso Nalukola. Video yange eno wonna weeneekusanga. Mu budde bw'eneekusangiramu kiwulirize. Nkwoza ayoza ssebo okubanga watuuse ku buwanguzi. Okubanga wafunye win eyawaggulu ennyo wadde nga n'akalulu baakabbye wabula nga sinaba nakuba obubaka bwange ate nzikiriza nsooke neebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu at Fada. Gwalaba akatambi kano bw'obanga obadde ogoberera Fada mu by-election zonna ze yali yeetabyemu spirits ze nga ziri high, energy ng'eri so high, ng'akitaddemu omukwano omuyitirivu obwagazi nga mukambwe ekitagambika ng'ali determined ng'ayiwawo full body ne full energy. Wasemba okulaba ku kika kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekika ekyo wasemba kirabamu by-election ezaleeta Asumaani Basalirwa. Kankuddiremu wasemba okulaba ku bantu babiri nga beegasse mu kifo kimu. Wasemba okulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeegasse ku one bad Bobi Wine nga bali mu kifo kyekimu mu kaseera ke kamu. Wasemba kumulaba wa Asumaani Basalirwa mu by-election ezaamuleeta. Lwaki ngambye nina obubaka bwa Kanso Nalukola? Kanso Nalukola ekindeseza obubaka buno lwa nsonga ffe emisota gyali gitulumyeko, so kati we tulaba omuguwa tusuubira okubuuka. Ngenda kusaba ekintu kimu Kanso yonna gy'oli. Efforts z'omwami ono, obwagazi, omukwano gwakulaze nti gwe teyakuwadde masannyalaze, yakutte transformer namba n'agikuteeka mu kifuba ng'otambula nayo. Osobola okuyiwa abantu b'ekawempe bonna naye toyiwanga cause omwami ono kwayimiridde. Tomulyangamu olukwe kubanga mazima gali nti kaliba kakujjuutuse. Tobetrayinga nga revolution ekirowoozo ekyo ne bwe kirijja ne bw'olirota kirooto zukuka odduke emisinde kawempe kuba tokigeza. Amaanyi omwami ono ge yatadde mu kalulu k'ekawempe ge maanyi gennyini ge yatuuka mu kalulu ka Asumaani Basalirwa, ge maanyi gennyini ge yatwala mu Arua driver we gye yafiira Yasin Kawuma. So omwami ono buli watadde amaanyi amangi, watadde obwagazi obungi, ebiseera ebisinga abetrayingiddwa. Nkidde abantu omwami ono be yasinga okuyiirawo bode n'abahandingira over win on a silver plate, ate mwana tubamu betrayinga. Kino ekisajja kyaluwa kyamubetrayinga. Asumaani Basalirwa, they betrayed them already. So Kanso Nalukola, lwaki nkwogeddeko specifically? Nze president wange gwendabyeko abantu basinze okwagala ennyo bayiriddewo full body in a by-election bamubetrayinze. Babetrayinze cause, ne babetrayinga his personality, ne babetrayinga trust ye. So ngenda kusaba tokikola kubanga bw'oli kikola olyejjusa okusemberera ekibiina kya National Unity Platform. Olibanga Mathias Mpuuga olunaku olwaleero
bino bye tugamba abantu abatwegattako twegatteko ng'okimanyi eno waliyo akaliro eno twegatteko ng'okimanyi waliyo fire moto kuni moto. So kanso nga bwenkuyozayoza ku buwanguzi buwatuuseeko ngenda kusaba okikuumire wano 24/7 mpaka woli Mungu bwali kuyita nti okutuusa nga Uganda efunye enkyukakyuka gye yeetaaga tobetrayinga ng'omwami ono, kubanga ffe tugenda kubeerawo bwe tuti nga twetegese okukola kye tutera okukola bulijjo, kubanga ebyafaayo biraga nti abantu bapampinze bawadde amaanyi nga ge yakuwa, bayiriddewo full energy full body, abantu basacrificingidde okufuna wini mu by election nga bwe yakikoze mu Yekawempe, n'alabika enfunda eziwera n'abula obusula wabweru, ate mwana tubamu betrayinga. So kanso nkuyisizza mu byayita okitegeere nti tokigezanga, tokirootanga, ate tokirowoozanga nako, not for even a single year that day. Maliriza n'omwami ono SG David Lewis. You people, ndowooza kati buli muntu yenna agoberera ensonga z'enkyukakyuka okimanyi, otudde mu comfort seat, okikakasiza ddala nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna omwami ono yali kaadi ey'amaanyi versus the NRM. Nkuddiremu, ndowooza kati okitegeera lwaki ono bamuteekako ssente project number okumukakanya n'okumukuba nga bayita mu kisajja kino ekyakabuto kyemutegedde ekyakabuto eky'e Masaka ne kali akasajja kalina obulevu bw'embuzi obweru. Osobola okukitegeera lwaki media houses e Uganda obudde buno zatandise dde okumukuba. Amazima gali nti nze nalabye abasajja abakozi abali royo eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abakola emirimu gyabwe nga osobola n'okwebuuza ddi lwe bafuna obudde obuwummula. Amazima gali nti omwami ono ali so hard working. Omwami ono ali so hard working nga kijja kwewunyisa nti yakaleeta wini ekawempe mu by election. Nyate mu budde mweni mu kwogereramu kiyinza okwewunyisa gwonna wonolabira video eno ng'ate yayimusedde okugenda okunoonya abaana bonna be bakwatidde mu kalulu k'ekawempe by election. Taata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu walonda tiimu naye nze mu tiimu wadde nga tuyina bali ba super ba Spiderman bakagujje naye ate wafuna omwami ono. Wow, omu ku bantu abali ruya bagala omukulembeze waffe mwe abantu ba Western Uganda, ngamba mwe abaana aba Western Uganda. Do you even know what you have in the revolution? Muntu wali obudde okufumiitiriza ku kyo omwami ono kyali ono mu nkyukakyuka, si mu nkyukakyuka wabula mu Uganda. Mukimanyi nti brains ezifaanagana ez'omwami ono mu Western Uganda muyina ntono. Should I beg my pardon? Mwe abantu abava mu Western Uganda obwongo obufaanana obw'omwami ono mu Western Uganda muyina butono. So muli ba mukisa okubanga omwami ono wa mu Western Uganda. You are lucky. Ate muli ba mukisa nnyo nti enkyukakyuka egenda kupapeninga ng'omwami ono ali naffe. You are lucky. Kati kikkakatako gwe omuntu wenna ava mu Western Uganda bw'olaba omuntu yenna ng'agezaako okukakkanya omwami ono, it's your role okudefendinga some of the smart brains ze muyina, kubanga abasigadde byonna bipapula, bangi bipapula, rubbish, kasasiro. Video egwa bweti 2-26 ekyabadde mu Kawempe by election kyekigenda okuhappeninga. Protest, vote, wait.